Okay, omulabi wa Next Edition TV nkwebazizaako yonna gy'oli gyogera mu maaso n'okubanga otulengerera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo weebale kubanga ate otuwadde amatuugo n'amaaso go. Omwajuzi ate omutesiti simulala yenze muzzukulu wa Chad Ndofu Kasirye AKM Simeya of course ali ku kamera olunaku olwayo bamuyita Uncle Denny. Ku sayidi eri ate ku mukutu gwa Beyond the Newsroom mukuba gayi ababede kale nno gwe nkoze naye akawungeza ko olunaku olwaleero. Yonna gy'oli mu mawanga g'ebweru abatufunire Saudi, Kuwait, Denmark, Norway, abatufunira mu UK, France, Canada n'amawanga amalala. Mbebazizaako. Leero nnyina omukyala gwendi naye ku seeti atugenda kwa tunywa. Omanyi ensonga ezitambula ennaku zino amaka gafuusa amaka. Gafuusa amaka ng'ogyeko okufuuka amaka relationships. Ndoza katukize mu lulimi lw'abaana bali mu uptown. Nabo le basinga otegeera. Relationships. Bwe naagamba amaka ojja kugamba nze atali mufumbo yakola. Kale relationships ennaku zino. Because wiiki eno yennyini twalabye Bruno Betty ng'ali mu kulaajana olw'omukyala atandise n'okutuuza obufofofo. Nalabye yali presidential candidate Mwami Senkubuge ng'ali mu kwewozaako nti omwana owaffe tayinza kunona bintu ku buko era ffe tukigamba omwana ali naye era beeyagala. Twavudde ku ebyo Bujingo waliwo agatambula nti ayina omukyalo omulala gwe yafunye Munyarwanda Munyarwanda munno Munyarwanda munno Munyarwanda munno siweki mweru kakati ndowooza tandikirawo obuze ku bantu awo tandika obuze ku bantu banange mwenna abatulaba mbalamusizaako nze bampita Florence Nansugga olwayo tuzona tukwemu ekibooziboozi kiri kitya ng'olabika bulungi okikola otya olabika bulungi era bwe yandibadde wala abavuka agala nti oyo akulina yeesiimye akulina yeesiimye nawe kuba yeesiimye gyali oli mugumu. Kakati Florence tutandikire ku nsonga eno etambula about Pastor Bujingo. Pastor Bujingo efuuse topic newankubadde nga ku Sunday yavuddeyo n'abyesambajja okusinziira ku sayinizi eyalaze ne mukyala we babadde mu mukwano naye ate otunula bulungi newekanya Pastor Bujingo adde nga gwe bakaka fesi yabadde teraga bulungi nti ba social media in-laws mwagala kikakati rada ba social media in-laws kike musinga okwetaaga gwe bakaka yatya fesi yadde togira tewagirabye fesi ya Pastor Bujingo awo nga Susan ayogera nina live gye nabaddeko naye nga Pastor Bujingo Susan yabadde ayogera ng'agamba bannange n'omusajja wange tewali tabu tweyagala era mwenna abali mu kusala ekigambo mujja kisala naye tewali kye mugenda kukola naye nga Pastor Bujingo face like wandi baawe enkola endala naye kale tomanya oba amunywegerere ddala mu public ensetegeera otegerere ddala ti banonno abba kyeyagala omusumba amunywegera maaso g'endigazi omunywegera nti oyagala kakasansi monna nti mukyeyagala omunywegera nsi neetegeera nti ddala nno bano beeyagala naye eyo relationship naye esobeera kati Bujingo kyakola kino abakyala kyakuyiga kibayinza okujjamu bwe kiba nga ddala kituufu ng'alabika okuba amanya wali omukka tewabula muliro abakyala kyekyandibadde ekituufu ekyokuyiga mu mbeera eriwo bwe kiba nga kituufu kyakuyiga kikyo ekiyinza okuba mu mbeera eno nze kyenyinza okugamba ekyokuyiga kyoyinza okufunamu ng'omukyala bw'ofuna omusajja nze ngamba guma bw'ofuna omusajja guma togenda beerawo ne bwakugamba nti akoze biti nyabo saaka bw'omufuna beerawo mu bufunze Teddy Naluswa okugenda kuli baawo nendoza Teddy Naluswa si yakyawa Bujingo yakitwala nnyo wala nnyo kusika omusajja ng'amaze kwekyangirako ekisusse nnyo awogenda naye buno obusonga obutono nsonga kye yandibadde omukazi nsonga kye yandibadde emujja mu maka eyo gyoga nti yeeno yo domestic violence gyetumenyeremenyere ng'ogyeko domestic violence kitumenyeremenyere tukitegere bulungi omukyala kasita batandika olaba nga gwe bakubako kasita batandika okukubako omusajja kasita atandika okugalula oluye siraba lwaki misinde okubwa nedda
waba ayenze ki ekyo ebyaddala omusajja ne bwayenda tonoba ne waliwo akisusa ne waba tayenze nnyo nnyo ayende yo gumu lwaki oba ogenda wamma omukutteko gumu omukutteyo gumu omukutte gumu ayenze okuttemu bibyo neno nejolaga naye onaafuna ayinza nobanga mwenzi nnyo singa kwokuki obadde naye mufunze obwenzi gwe tebukujja mu relationship nze tebunzijamba kirala kye kiyinza okuba nga tekirekeka nga kyo wakikolera nakyo yinza okuba emmanduse mukulemya neno omusajja no naye nga takufaako bulungi keya bagamba simanyi oleeta 50-50 naye fifite eyo ng'omukyalo okolako kyosobola mpoziko wemba ndeta 50 naawe olina making sure olina okwoza ku bintu engoye zigendemu ate kati nza zigendemu nange mpulira bubi nkoye leero genda fumba yoza munaasoboka mmwe ab'omulembe guno mu mbeera eno omukyala singa tuba tutuuse ku mbeera ya 50-50 omukyala bintu ki byandibadde yeekwatiramu na biki nga by'omukyala si yateekeddwa byekwatiramu nga buvunaanyizibwa bwa musajja as a must kati ng'omukyala waliwo kati nga olaba omukyala nga gwe olina making sure nti ewaka wali clean neweba 50-50 bo kyobuyolira bukyagatta ku musajja bukuyonja wakaha ekyokubiri ekyomugattako nze mba nina omugattako n'ebirowoozo byange mukwano nze kasamba n'omusajja nga tanneebuuzaako nakoze vidiyo wano ne bankwata bubi nze ebirowoozo byebyo si byagala simanya mu birowoozo bizimba nze nkole kyenjagala kirala nnyo kati nze oba kati nedda tugeze ndi mukyalawo ontadde wali kiki ekyoba oyagala nkugatteko mukwano nze nja kasita ompa emirembe tombuuza gyenva tebambuuza okola ki nenaawe oyinza okisusa kitya fayina omusajja tebamubuuza gyava ne wamma oyinza otuuka okomyewo leero ssaawa 9 gwa kiro naye gwe kisobola otegeereka ku ngeri kariyayo ekyo kitegerekeka kitegerekeka wenkomawo ku 10 tabuuza naye tewali kisusa mukwano mande ogenze Tuesday Wednesday paka Sunday sawa 10 zodda wakati kye naye nga kitegerekeka nze ne bwenkomawo ku 9 ogw'ekiro si buli lunaku mpaka bwebikutte ku bwenda osobola okoma Florence nina akantu akalala kenjagadde okubuuza era nakukadde katambula ku TikTok wali omuwala bamita plan byo bamugoberera ennaku zino basingo mother gwe bafuukidde bamukuba kumutta nina kyenjagala okubuuza basingo mother bano omuwala yayogedde ensonga ye mu lulimi olwangu abamu twagitegedde abamu ndowooza ne batagitegeera saagala kugigenda mu beyond nga Florence olunaku lw'olwaleero what is your take nga gwe omuwala omuto akyavubuka let's assume brother wo agenda kuwasa osobola okwadvisinga brother wo okuwasa omukazi eyazaalako omwana omu oba babiri oba basatu nga ye brother otazaalangako kankakuddiremu nkategedde bulungi yes njagala abantu ng'otunudde mu kamera osobola okwadvisinga bro era n'omusapoota ng'amugamba go on nekisinziira n'emyaka omukazi gy'aba alimu n'abaana toyinza kungamba nti brother wange tazaalangako of course nze sirina buyinza ku brother wange mugambe tokikola era waba ye gwasiimye well and good bagende naye ate omukazi wa like azaddeko kale ng'abaana babiri basatu bana ndaba abate tebakigenzeemu wala n'emyaka gye kati waliwo abaana nga womanyi abasajja namwe mukimanyi kyemukola mulimbalimba nnyo kati akaana bambi bakagwako ne bakalimba nga kali 18 years tekafuna lubuto of course aba alina odduzaala waluzaala ng'abeerawo akuza mwana we kati by like 23 wabanga brother wange ye kyawulira ayagala well and good bagende naye ate wabanga kale yazaalako brother wange ate mukazi ali 32 ekitegeeza ensonga yeri ku myaka nti bw'aba yazaalako naye ng'emyaka gikyali mito you have no problem
bwaba yazaalako naye ng'emyaka gikyali mito brother wo tomuyinaako buzibu olwaleero brother wo oba kati tukije ku brother wo gwe omusajja alina abaana 1 2 3 tozaalangako what is your take tozaalangako sizalangako naye omusajja alina abaana omanyi nkwagala sikuleka mabega nfiira ku ggwe nze ngenda ogenda omusajja alina omwana omu ngenda ow'omwana omu 2 koma kwomu Florence tukiddemu omusajja ow'omwana omu ogenda ngenda n'akuwasa nampasa owa 2 naye ate kati n'abasajja tubasaasireko fubita emboozi baba fubita emboozi omanyi oyinza owasa omusajja nga bambi goyina emirembe gyo oli musajja mulungi buli kimu okikola naye n'ogenda n'ogwa ku mukazi mukama katonda omanye abakazi babayitaye batya kale omukazi ng'ayomba yes tayina mpisa yes kati n'omugwako wala yina owulira ng'okoye naye gwe omusajja nga tolina buzibu n'osigala n'abaana bo omukyala ye n'akwatamu agage oyo omusajja kika ekyo yaze yagambye ndi mwetegefu n'ogenda ewammwe nkuwase nkuwanjule nze ngenda w'abaana 2 nze naye nagambye koma kwomu omwana omu w'abaana 2 naye akugambye nkukuba embaga makeke ne bizinesi ngikola alina 2 ne bizinesi agikola